Nakujibisa jibisa. Jana nete. Do you know the Peter Averese ndina mugambe do tugafuna tujafana ogamba lenyaga kutegezaako kutegeeza kumponinga kundali lwakutegeka luyinza oba lwakutegeka oyinza tutumyewa kenyinawo omuwagizi wange tusai njadogera ready Mr. President laba nteekateeka gye nteekateeka omuntu obutama yonnene n'abaana balwadde emirimu omanyi olina kutwala nga ekibiina kino kyemukola olwaleero kikola nga abantu bano bateekateeka mu kyokulaba batwala obulamu bali maaso nga kwe kulina okuwanira abantu ab'okukomi. Well, kino twakikanyako netukikola ng'enkola yaffe nga kalita yaffe bange nono yaffe ng'ekibiina olw'embeera gye tuyitamu kuba tetumanyi ani addako, so tukikola ng'okwekumakuma okwewa essuubi, buli omu awemu n'essuubi, buli omu azeemu amaanyi, buli omu agumye munne nga bwe tugambye tetumanyi ani addako. Bwe twasembayo okubeera wano ba Akireewo ne ba Edi Mutobe bamu ku be twali nabo nga tuwa abaana b'abasibe ebyokozesa ku ssomero, kati nabo basibe tosobola kubashuwa nti addako sigwe oba sinze. Twasalawo tukikole ng'abooluganda tubeere famire tugumyagane ate nga buli omu bwazaamu munne amaanyi n'essuubi nti bannaffe bajja kuvaayo. Waliwo abo abaabuzibwawo naye nga tumanyi tebasobola okuvaayo nga babakumira eyo nga tudda mu balaba. Waliwo abattibwa nga essuubi famire zaabwe zirina kulijja kuffe bannaabwe n'abaana abaabwe ne kasapooti akatono, waliwo n'abali mu makomera. So kino tukikola okulemezaawo essuubi ery'abannaffe abaabula okulabika, n'abo bali mu makomera okuyimbulwa, n'abo battibwa okuba nti tebeerabirwa. Yeah, we decided to make this as a family, to be a source of strength, a source of warmth and hope for each other, because all we have is each other. And we keep it going as a source of hope because we don't know who is next. The last time we were here sending back children to school, Edi Mutobe was with us. Achireo was with us. Today, their families are also here. So we don't know who is next. We just keep it going to ensure that we keep the hope alive and we keep for confidence and to have a sense of security for each other and a fallback position. Yeah. So
Of course, it's a huge burden on the party, and we appreciate those who come in to help us a bit, to support us. Like we told you people, we have over 280 children. These 280 children belong to 4 categories. Some of their parents were killed, others were disappeared, others are in detention, others were injured through torture and they can no longer work. So those are the 4 categories of people who we find ourselves having to support in different ways. So it is extremely difficult, but we do our best under the circumstances. Yeah, obuzito bwa maanyi nnyo kubanga abantu bafa abamu nga bwe manyi babuzibwawo, abalala ne batulugunyizibwa obumenyi nga tebakyasobola kukola, abalala ne batibwa, abalala bali mu makomera. Kati izo categories nnyaza abantu be tuyambako. Abaana tulina abaana basukira ddala mu 280. Enamba y'abo abaana ebeera ekendeera oluusi yeeyongerako. Lwaki? Kubanga abantu bakyabakwata buli lunaku, ate oluusi abamu bavaayo mu makomera. So kyekireetera enamba eyo okubeera adjustinga, oluusi nga yeeyongerako, oluusi nga ekendeerako. Naye abaana bangi nnyo. Bano be mulaba wano families ziringa 5, naye just out around 50 families. Naye nga bwe tubagamba tulina families nyingi nnyo endala, ate families ezo ziri mu districts ez'enjawulo. Ogenda kwesanga Iganga wali abaliwo, abalala bali Kamuli, abalala bali mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Tugezaako kuyamba ku bantu bano nga bwe tuba tusobodde. Twebaza nnyo abantu abatukwatirako ku nsonga eno. Sponsors, buli tukola activities westi ubeera oli awo omuntu n'agamba ngenda kulabirira ku baana 2, ngenda kulabirira mwana omu, era ne tubakwasa families z'abo abantu tebabeera nga babayambako. Nga pata musobodde kuba waki bitabo byokka school fees? No, kati nga bw'olabye president bona abantu abakwasiza ebbaasa erimu contribution ku school fees, ate ne tubawa n'ebikozesebwa ku ssomero, ebitabo, sabbuuni, pens, toilet papers, pads, abaana b'obuwala, bingi nnyo nga amabesini, buckets, ebidomola n'ebirala bwe bityo. Naye nga bwe tutera okugamba, ffe kye tusobola okukola tukikola, naye tetusobola kureplacinga bazadde baabwe, kubanga omuzadde w'omwana oba oli awo asobola omukolera ekisingako. Ffe kyesi tubayambako ku basics ne school fees tuwa contribution. Ate bano nga bwe mulaba, bano abantu abamu bali mu primary, naye kaka tulinayo abantu abamu osanga omwana ali ku university nga yeetaaga $2 million buli semester, nosanga tubayambako nabo. So burden y'amaanyi nnyo nga bwe tuze tubagamba, ogenda kwesanga budget y'ekibiina yalibadde ekola emirimu mingi nnyo egenda ku nsonga za welfare, kubanga tetusobola kulekerera bantu baffe abali mu mbeera eyo. Ambrose. People power, our power, our power, people power. Kati batoka. People power, our power, our power, people power. Kati bakyala boka. People power, our power, our power, people power. Bana ensanyuso balabako. Tukuba nnyo mu biseera